Wakyaliwo okubuusabuusa oba ttiimu eziva mu mawanga omuli Sudan, Congo ne Burundi zineeta mpaka za volleyball abayiga eza Kampala Amateur Volleyball Club ez'omulundi ogwa20. Empaka zino zaakumala ennaku 2 nga zindira wano mu kibuga Kampala era nga zigenda kutandika okuva nga 6 oluzooke zikomekerezebwe nga 7 omwezi ogw'omunaana. Okusinziira ku bategesi b'empaka zino, kilabu enaatuusa nga 5 omwezi ogw'omunaana nga tennakwewandiisa ejja kuba ewandiise butereevu okuva mu mpaka zino. Ebisaawe abagenda okuyindira empaka zino biri mu kuyoyotebwa era nga abategesi balinze essaawa mulindwa nga Sise Musiima omwogezi wa Kampala Amateur Volleyball Club bw'alambika. Jogerera ekisinga obukulu by'ebisaawe bali mu kubitegeka, bali mu kubiddaabiriza. Tupangisizza nga baatusabye ensimbi ebyo tugezezzaako okulaba tufuna okutegeragana ne bakama b'ebisaawe. Ekisaawe ky'e Namboole already abatukwasaganya abakulu beeyo bakimanyi nga 6 ne 7 tujja kuba tukozesa ekisaawe kyabwe. Bano era bali mu kaweefube w'okulaba nga volleyball afuuka wattutumu mu migi gy'emito kuba emiti emito gye gigumiza ekibira. Tukomye bakulu bokka, tulinayo kye tuyita talent camp, abaana abato ab'emyaka 15 buli lwa Saturday tutuusa obubaka eri abazadde ne babaleeta ababatendeka we bali. Mwabo abatendesi be bamu era balina enkolagana n'amasomero mu ngeri nti bagenda ne bakyalira amasomero ne batwalayo obukodyo obwa volleyball babasangayo. Waliwo abajja wano ate waliwo amasomero ge bakola ki ge bakyalira. Empaka z'omwaka guno za kuyindira ku MTN Arena Namboole ne ku Malcolm University Business School MUBS e Nakawa. Ttiimu ezisoma mu 30 okuva wano ne bweru w'eggwanga zeesuubira okwetaba mu mpaka zino. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.